Mukama waffe yeebazibwe nnyo, twebaza Katonda olw'akaseera kano katuwadde, tumwebaza olw'obubaka bwayisa ku YouTube channel eno n'okuyita mu baweereza abalala. Amiina, kubanga ffenna tuli kitundutundu ku mubiri gwa Kristo. Obubaka bwe ndeese olunaku lwa leero bukwatagana ku ggwanga Uganda as a country. So I'll still be using English and Luganda for the sake of our brothers and sisters who do not understand the Luganda language. So I'll try my best to use both languages. Okay. Kati obubaka bwe ndeese olwaleero ngambye nti bw'aba na Uganda. So omuntu yenna ng'oli munnayuganda, ng'olina akakwate ku Uganda, oyinza okuba toli mu Uganda, eno message ekukwatako. Nga sinayingira mu bubaka, kansooke nkuwe some kind of background. So I'll just give you a brief background before I go into the main message. So I remember in 2020 December, I was troubled because mujjukira nti omwaka gwa 2020 campaign z'okulonda we zaatandika. Okulonda kwe twalonda mu 2021 mu January. So 2020 waliwo nnyo obutabanguko, November awo December waliwo obutabanguko bungi. So I was kind of troubled because of the bloodshed, the reported abductions that were going on in Uganda. I was really concerned about all this and what that meant. Nze ng'omuntu buli wendaba ekintu ekikwatagana n'injustices, it doesn't matter who the perpetrator is. Ani akikoze n'ani gwe bakikoze. When I look at some injustices, oba whatever it is, within religious circles, within cultural circles, within political circles, wherever it is, injustice is injustice. It doesn't matter who is perpetrating it, who is doing it. I mean, it is an injustice. Era Katonda abituvunaana as a nation. Amiina. So nalumwa nnyo naddala olw'ebintu ebyali bigenda mu maaso mu kiseera ekyo n'omusaayi ogwali guyiika. Njagala kwongera okukujjukiza nti eggwanga Uganda lirina ebyafaayo. Our history is bloody. We've had a bloody history, since independence. So I just want to remind you nti buli wabeerawo bloodshed, every time there is bloodshed, wabeerawo okuyiwa omusaayi gw'abantu, wabeerawo omusango ku ggwanga. Kisobola okuba nga abantu abali mu buyinza bye bakikola, oba abantu abawakanya ab'obuyinza bwe bakikola, oba abantu aba culture, certain cultures bye bakikola, oba bannaddiini oba ebyenzikiriza bye bakikola. As long as there is bloodshed of human beings, guba musango mu maaso ga Katonda, era Katonda aba aguvunaana. Amiina, abatavunaana muntu yekka akikoze, naye eggwanga, especially abantu ababa bakikoze singa babanga bali mu bifo eby'obukulembeze. Amiina. So nawulira bubi nnyo lwa nsonga nalowooza nti ebintu bino bye witnessing nga bloodshed n'ebintu ebirala, they were pushing us deeper into bondage. Amiina. And as you can imagine, a lot of us were largely unaware. Ffe twali tulowooza nti bintu bya politics. Njagala okukujjukiza, I want to remind you nti ensi y'omwoyo yefuga ensi y'omubiri. Gwe buli kintu ky'olaba nga kize mu nsi y'omubiri ng'olaba waliwo ekintu ekigenda mu maaso. Amaaso togaleka level busaako ku level gye ku nsi y'omubiri eno gendeko mu nsi y'omwoyo. Lwa nsonga ab'omwoyo olaba nga woolaba puppet, akagologoosa, ndowooza bwe bakayita mu Luganda, puppet. Wabeera gwe bayita puppet master. Abeera mabegeno muba temumulaba, muba mulaba akagologoosa ka puppet kano. N'asika obustring, n'asika obuwuzi, ne kakola bwe kati emikono. Gwe noloza nti akagologoosa ke kakola ki? Ke kazina. Kati n'ebintu by'omubiri bwe bityo bibeera. Buli walaba nga waliwo okuyiwa omusaayi, waliwo entalo, waliwo obulimba, waliwo emize, waliwo ebintu ebikutte eggwanga nga kibeddewo myaka na myaka. It doesn't matter who is in control of the country. Kyentegeeza omukulembeze aliwo. Gwe buli walaba nga waliwo ebintu ebyo nga biddingana after a period of years, manya nti waliwo ekintu ekigenda mu maaso mu nsi y'omwoyo. Wabeerawo bondage, wabeerawo obusibe, wabeerawo omusango, wabeerawo ali emabega w'ekintu kino. Amiina. Ndowooza ntegeerekese. So era ekiro ekyo olunaku, waliwo olunaku lumu we nalaba ekintu ekyo mu December ngambe 2020. I was deeply troubled. Nentandika okwebuuza mu mutima gwange ngamba naye Mukama, abantu nga bali hopeless, abantu nga bali mu bulumi, abantu nga bali kwegamba balaba tebalina ssuubi. What is going on with this nation? Amiina. Kubanga twalaba ebintu bingi, naye nagenda Mukama yampa ekisa
Mukama yampa ekisa. This is what I saw. Olunaku olwennyini ekiriwo kye kyennyini kino kye nalaba. Nalaba mu nsi y'omwoyo. Nalaba ekibinja ky'abavubuka. Abavubuka baali bannayuganda from all walks of life. That was December 2020. They were from all walks of life. Abava mu byalo, abava mu bibuga, abava mu different regions, abasomye, abatasomye, depends on social classes regardless. Bonna bajjanga beekutte mu kitole kimu. They were united in pursuing a certain act. This is what I saw. Baakwata ebyokulwanyisa. Kyenzijukira okulaba, nalaba enkumbi, nalaba ebiso, swords, n'endaba ensuuluulu, hammers, ennyondo hammers, ensuuluulu zibanga ndooza mallet bwe bagiyita mu Luzungu, n'ebitiiyo spade. Ne batandika okugenda nga bawoggana in different regions of the country, nga bagenda bafumulayo amalaalo g'abafu abaafedda, who were from a certain ethnic group. Ethnic group eno oba eggwanga lino oba tribe eno sigenda kugyogera. Amiina, nze nkusiigira busiigizi kifaananyi. Abavubuka bano olw'okwetamwa kwe baali bayingiddemu, ng'ate abantu bwe balowooza babanyigiriza tebabasobola, kye baakola ne bagenda ku malaalo g'abafu bajjajja ba ancestors b'abantu abaali babanyigiriza. Amiina, ne batandika okufumulayo abafu, ne baggyayo amagumba g'abafu nga ndaba, ne bakwata ebyo ebintu ebibeera mu ntaana munda abafu abaafedda be bataalaba nako, nga babavunaana ki? Kuleeta bantu bano mu ggwanga, kutunda ggwanga, oba ntegeerekese. Ne bakwata amagumba g'abafu ne bagasula ku streets. Ebintu byonna bye baasangayo nga w'obimanyi, ebintu simanyi abalabyeko ku bantu abaggyeyo amalaalo nga bagasengula. Ne babikwata ne babisuula mu street, ne batandika obbirinyirira nga we bayogera, they were venting their anger. Ng'era balayira bagamba tujja bakola ekikyamu. Abazzukulu b'abantu bano be tufumuddeyo bazzukulu baabwe tugenda kubakola ekikyamu. This was in December 2020. Kye nalaba mu nsi y'omwoyo. Era ne bagaana okubaziika. So after pulling those bones, the dead people's bones from their graves, and this was all over the country, it was not in one place. So they pulled out the bones and remains of the dead and cast them into the streets. They refused to bury them, and anyone who dared to bury them or to stop them from accomplishing their mission was beaten up. So ne nnuma nnyo mu mutima gwange, ne ŋŋamba naye eggwanga lyaffe liragawa. Amiina. Era kino kye nalaba mu mitima gy'abantu bano. Mukama kwe ggamba ndowooza yayagala ntegeere ebintu ebyali mu mitima gy'Abannayuganda at that time. Baali balina rage ekiruyi. Jjukira, these are young men. Ekyokubiri, nga baagala okuwoolera eggwanga. They wanted vengeance for the killings, for the unfairness, for abductions, for injustices, for imprisonment, unlawful evictions ku mataka, okubbibwa, corruption. This was beyond political issues. Newankubadde ng'ekiseera ekyo olw'okuba kyalimu ebbugumu ly'akalulu at all levels. Jjukira okulonda kwali ku levels anjawulo, tekwali ku just level ya president. Kati ng'abantu balina ennaku erabika ebadde nabo emyaka mingi. Kati this was like a wave okukifulumya. Bafulumye ekyo ekyali kibaluma, ekyali kibanyigiriza. Amiina. Ekyo ngenda kikomyawo. Amiina. Kanneeyongereyo. Kakati njagala nkujjukize era. I want to remind you. Omulabe wa Uganda yaani? Omulabe wa Uganda ddala yaani? Omulabe wa Uganda si muntu ayambadde omubiri n'omusaayi. Omulabe wa Uganda sitaani. Era sitaani kyakola akuumira eggwanga, akuumira ekika, akuumira famire mu siteeti y'okubeera nga tebakwatagana nga beeyuzizzaamu. Buli w'olaba nga waliwo obutategeeragana nga tewali unity.
nga waliwo okuyiwa omusaayi weebuuze ani akifunamu ultimately sitaani yakifunamu Katonda tafuna mu bintu ebyo. Tukwate amaaso gawe, let's lift our eyes beyond looking at individuals. Lwansonga sitaani asobola okwambala somebody X n'amukozesa byonna by'amukozesezza. Omuntu oyo ne omunaamuggyawo n'agenda oba ne mumutta oba ne mumusayira omusango oba ne mumusiba oba n'afa. Olw'okuba sitaani mwoyo ajja kwambala omuntu omulala gwe mutaddewo. Oba ntegeerekese. So ultimately ekizibu kya Uganda si bantu, individuals. Ekizibu kya Uganda sitaani. Kati bwe muba mwagala okufuna total freedom mu ggwanga, omulabe mumutegedde. Nkimanyi abantu bangi balowooza nti individuals by'ebizibu. Bw'oba oyagala kukakasa nti individuals are not the problem. Look at the past. Obukulembeze obubadde obuliwo kati si bwe waaliwo emyaka 5 emabega, naye era waaliwo ebizibu by'omusaayi. Mu myaka 4 emabega era waaliwo ebizibu by'omusaayi. Kitegeeza nti ekintu kino kibeera ku generation buli mulembe kisigala kikutte n'abaliwo we banaavaawo. Bwe tutaakole Mukama kyatu instructinga kukola, ne be tunaateekawo be tulowooza bajja kukola era tebajja kukola lwaki? Kubanga omwoyo gugenda kubambala gubakozese nga gubafaananya bajjajjaabo bantegeerekese. Kangende mu message endeese olwaleero wano mbadde nkuwa just background. Mu mwaka gw'2022 which was last year mu December, nnaku z'omwezi zaali 29 nzijukira, waaliwo obutambi messages ezaali ziyita ku social media nga balaga waliwo abantu amu be baali ndowooza baali babakutte arresting baleka baali babakutte naye ng'engeri gye babakuttemu mbi nnyo. It was very inhumane. Babakwasa eryanyi lingi. Naturally nze ndi muntu amenyeka mangu omutima bwe ndaba ebintu bwe bityo. Naturally. Kati bwe nabiraba ne ŋŋamba naye Mukama, bino ebintu bibaddewo ebbanga ddene si gwe mulundi ogusoose. Lwaki eggwanga lyange liriwo eriti? Ne ntandika okuzza akatambi emabega, even beyond the years ze mbadde ku nsi, because of the history I've read about, because of the documentaries I've watched, because of the things I've known. Ebimu Mukama byandaze ku Uganda. Ne mpulira obulumi mu nda yange ne ŋŋamba nedda Mukama, lwaki tuli bwe tuti? Amiina, lwaki eggwanga lyange liri bwe tuti? Era kino kye kibuuzo kye nabuuza mutima gwange, era nzijukira olunaku olwo nali namufumbiro nga ndi mu kufumba. Kino kye kibuuzo kye nabuuza Mukama, why are things not shifting despite the prayers we are making? Lwaki ebintu bya Uganda ebikwata ku Uganda, ensonga za Uganda, lwaki ebintu tebikyuka? Nga tusabye, nga twenenyeza, katunoonyeza Katonda for the sake of this nation. Lwaki ebintu tebikyuka? That was the question. Mukama yali wa kisa nnyo. Message eno yagimpa mu 22 December ennaku z'omwezi nga 3. Kino kye nalaba. That very night Mukama ayina ebifo bwe yantwala kati kingenda okusiigira. Then ndeeta obubaka Mukama, ndeeta eky'okuddamu, ansa Mukama ekintu issue gyagala tuhandolingi nga bannayuganda. Nkugambye this message si ya kanisa. Message eno ya bannayuganda. Oba oli musiraamu, oba oli mukatuliki, oba oli mu advent, oba oli mu ddiini ki, oba oli mulokole, oba oli mu protestanti, oba oli wa culture ki, oba ova mu region ki, it doesn't matter where you come from, whichever political party you belong to, oba oli independent, oba okola mulimu ki, as long as you are Ugandan. This is your message, because this is ultimately what is going to set our nation free. Okusinziira ku Mukama ekintu kyandaze. Amiina. Mukama atutumye okubeera eddoboozi oba okwongera eddoboozi lyaffe ku maloboozi g'abantu abalala baayise mu buweereza buno obwa Uganda. Amiina. So this, I'm just going to describe for you what I saw during that time. Okay. So, on the 30th of December 2022, this is what I saw. I saw myself and a few other people in captivity. Neeraba nze n'abantu abalandoza abantu balinga 7 nga tuli mu buwambe. For some reason, nze njukira nina omuntu gwe nali naye gwe sisobola kwogera wano, naye omuntu oyo is a member of my family. Twali tutambula ne wajja emmotoka n'etutwala n'etuwamba. Amiina. Era
mu mutima gwange mu kiseera ekyo mu kuwambibwa okwo jjukira bino bye nkugamba byali mu nsi ya mwoyo nabiraba bulabi bantwala butwazi ne mbeera mu mbeera eyo mu mutima gwange mu mwoyo gwange namanya that had been there for a very long time nti ebintu bino ebyokuwamba abantu ebintu bino captivity eno gye twalimu tekisigwe gwali gusoose it looks like twali tukibaddemu for over maybe 100 years oba ntegeerekese so kitegeeza this issue was not about the last 35 years it was not about the last 40 years it was not even about the last 50 years kyali kibaddewo ebbanga ddene kitegeeza bano abaali batuwambye baali bamaze emyaka mingi ndowooza ntegeerekese naye baagendanga bawamba bannayuganda nga babatocharinga nga babatulugunya nga babasiba nga babatta for many years ndowooza ntegeerekese okumanya kyali kikoleddwa ebbanga ddene kyali kitandise okufuuka ekintu ekya bulijjo nga bwe bajja ne bakukwata ne bakutwala ne bakubuzaawo no one even asks nti ono alazeewa oba ntegeerekese so olw'okubanga because it was too normalized nobody bothered to look for us gwe bakutwala obulamu nga bweyongerayo kutambula no one even cares oba ogendako ku poliisi okubuuza bwe natuuka mu kifo we baali bagenda okututereka ne ntegeera baani abaali batuwamba initially twali tumanyi nti waliwo abawamba naye nga tetumanyi ani atuwamba we were captured by a powerful mafia gang kyali kikoosi ky'abantu abali very powerful abalina connections ekibinja ky'abantu baalumira mwoyo nga bw'olaba baterrorist we kiri kati kubamu akafaananyi nga baterrorist be bakukutte ndowooza ntegeerekese abantu bano ekibinja kino tekyali kya gavumenti tekyali kya religious group tekyali kya cultural group kyali independent nga beetengeredde nga bo newankubadde nga baalina support baalina obuyambi bwe bafuna mu bantu abanene abaaliwo mu kiseera ekyo oba ntegeerekese nga bw'onoobeera ng'oli LC1 naye ng'oli independent nga weetengeredde naye ng'olinayo maybe MP akuteekamu akasente nayinza okuba takuteekamu n'akasente nga MP oyo maybe akuwagira obanga ebintu by'okola tabyogerako ng'amanyi bibi naye nga tabyogerako lwakuba yali abifunamu oba ntegeerekese kati kitegeeza emyoyo gino egyali gituwambye gyagiwamba bannayuganda gyali girina gavumenti ey'omwoyo gavumenti gye baali eyali ebawagira yali yansi ya mwoyo ndowooza ntegeerekese so issues zino zenjogerako si z'abantu they are not individuals oba ntegeerekese so because of that kitegeeza mafia gang eno yali y'amaanyi kubanga yalina some kind of connection newankubadde yali independent yalina akakwate to a very powerful prince oba omulangira eyali afuga ekitundu ndowooza ntegeerekese era omulangira ono yali afuga ekitundu yali tafaayo nnyo nga ta-interfering so this prince did not bother to interfere in their operations because they benefited from the operations in some way. Nkugambye this was a very powerful gang, very brutal, and they could get away with the most heinous of crimes. Tibaakolanga ebikolobero ebisingayo obubi naye nga tewali ababuuza, tewali abakwata, tewali kugamba nga babaleka bulesi kyere nga bakikola nga tebakyatya. Kubanga nkugambye ffe n'okutukwata tebaatukwata kiro baatukwata misana ng'abantu balaba, tewali yakuba bifaananyi, tewali yakuba simu, tewali yagendako ku poliisi, tewali yagamba bannaye abo mubaleke, tebalina musango. Baatukwata ne batutwala and people continue living their lives. That's how powerful these people were. Ndowooza okitegedde. Nagenda okukitegeera nti si ffe ffekka abaali bakuumiddwa mu makomera.
waaliwo amakomera agaali geetoolodde eggwanga Uganda. For example, ng'osanga mu Karamoja waliyo amakomera maybe nga 100. Ebundi bujjo waliyo amakomera, Kamuli waliyo amakomera, Kampala waliyo amakomera, ndowooza ntegeerekese. Maybe Kyazanga waliyo amakomera ne Masaka. Kati kitegeeza there were different Ugandans bannayuganda baali bakuumiddwa mu makomera ag'enjawulo. Ndowooza ntegeerekese. We were kept in a tiny room in a certain slum in Kampala. Nze we bankwatira n'abantu abalanga 67 baatutwala mu kaalo oba mu katundu akamu mu kibuga ky'e Kampala. Baatuwanga emmere entono, ng'emmere gye batuwa yakutubeeza balamu. Naye nga tetusobola gamba nti olya kubeera kuwoomerwa ng'olya kubeera mulamu. Ndowooza ntegeerekese. Nategeera mu mutima gwange nti teri ssuubi. Nawulirira ddala nkugambye Mukama yampa ekisa n'empulira. I experienced what it means to be in captivity mu kiseera ekyo. Amin. So ebintu bye ndescribinga with passion because nabituulamu nabirimu. Baŋŋanya n'embiwulira engeri omuntu gy'awulira nga bamukoze eki nga bamuwambye. Amin. Essuubi nali sirina, nali mmanyi sisobola kuddayo waffe, siriddamu kulaba abaana bange, siriddamu kulaba bazadde bange, siriddamu kulaba mwami wange, siriddamu kulaba bweru, siriddamu kufuluma bweru ngambe nti neetayiza, kubanga abali we baakukwatanga nga towona nga tebakuzzaayo wuwo. Ndowooza ntegeerekese. Era akaseera ako kye nzijukira, nasaba nfe. I prayed for death. I literally nafukamira nzijukira mu kwolesebwa ne ntandika okusaba nfe. Ekyokubiri kye nasaba mu kiseera ekyo, Mukama akuuma abaana bange kubanga baali bakyali bato. Kati kankunnyonnyole ekimu ku bintu bino ebyafuula gganga eno okubeera ruthless, ebyagifuula okubeera nga bannalukalala balumira mwoyo nga tebalina kisa. Omu ku bantu be nali nkwatiddwa nabo yali musajja. One of my fellow captives did something small to upset a local gang leader. Kati nga bw'okimanyi nti gangs ebibiina bino eby'abatujju oba ebyaba abakwata abantu abawamba abantu babeera ne levels. Kati omu ku ba gang leaders, omu ku bakulu eyali mu kifo ekyo mwaka akatundu k'e Kampala bwe baali batukwatire bwe baali batusibidde, waliwo omusajja omu ku basibe gwe nali naye yamunyiiza. Alina ekigambo ky'ayogera omusajja n'akola ki? N'anyiiga. Omusajja yajja we twali ng'alina ekiso. Ekiso kino kyali sayizi yakyo yekyali wakati w'ejjambiya n'akambe. Yali akitadde ku sayidi ye ng'alina kiringa kisawo nga yakiteekamu n'akisikayo. Omusajja ono mu ndabika ye yandabikira nga either ayatuulako omwoyo omubi nga olaba omuntu ng'ali possessed, oba ng'atamidde oba ng'anyina ebidagaladagala by'anywa. So this man looked either drunk, high on drugs or possessed by an evil spirit, something like that. Kitegeeza yali alina omwoyo ogumutuddeko, teyali yekka. N'abwatuka n'aboggolera omusajja, ffenna ne twenyenye ne tukankana nga tulinga bikoola ebiyiseemu empewo. N'akwata ekiso kye ekyali ku sayidi ye n'akiggyayo. N'akikwata mu mukono gwe ogwa ddyo, nzijukira bulungi. N'adduka n'atuuka ku musajja ono eyali amunyiizizza, omusibe eyali amunyiizizza. N'akwata omukono gwe. Olaba wano ku kakokola wano weewati wano. N'akwata ekyo ekiso kye yalina n'amusala bw'ati omulundi gumu. N'amusindika eri. Amazima gennyini omusibe yafa mu ddakiika 5, yali akazi 5 minutes. Kati nze mu mayindi yange nasooka kulowooza amusaze kumulaga lesoni bw'anaagenda omusajja nga tumukola ki, nga tumusiba, nga tumuyamba. Ngenda okudduka okugenda kugamba nti ntaase omusajja ono nga yafudde dda. Bano abasajja baali tebalina kye batya. Amiina. Nawoggana ne mugamba naye lwaki bannayuganda mubayisanga nga bisolo, twabakola ki? Nga namubuuza ebibuuzo, omusajja n'ansirisa nga as you can imagine. Kakati ekirala kyali ku ggange eno ku kibinja kino eky'abantu abaali batukutte, baali balina
they had a very powerful spy network. Baali bakessi nga buli muntu basobola okuteekako obukessi. Ng'oluusi bakuketta omanyi n'olaba n'omanya nti waliwo abangoberera oluusi nga tosobola na kumanya. Kitegeeza they could hack into an account, they could hack into your phone, they could follow you stealthily or something like that. Baali tebalina kye batya nga tebalina gwe batya nga tebalina gwe beebuuzaako kwegamba nga tebeekweka nga baba bakukola kikolobero bakikola kyere nga tewali abagambako. They were too confident in their power, maanyi gabe bali confident nnyo nga tebalina kye batya. Kakati nagenda okulaba nga waliwo abasibe tulina levels nga waliwo abasibe enganza abali mu room naye ate waliwo abasibe be baali baasibira mu binnya nga baasima ebinnya basima ekinnya mu ttaka wansi mu ground ne bateekayo omusibe ne bateekako ebibaawo. Era nafulumako lumu twali tufulumye nga bw'onoofuluma ofuneko ku exercise kuba akaruumu ke twalimu kaali katono nga bakuwaayo essaawa ng'emu okufulumako ebweru naye nga of course bakuteekako abakuumi. Ne ntandika okuwulira abantu nga bawoggana naye nga mpulira bawoggana nga mpulira eddoboozi liva wansi mu ttaka. Kwe kutegeera nti waliwo abasibe abalala be batadde mu ki mu zidanjoni eyo wansi mu binnya mu ttaka. Era bwe nalaba ebintu ebyo ne mpulira olw'embeera gye nalimu, olwa payini gye nalimu, olw'okufa kwe nali ndabye, olw'essuubi eryali limpeddemu, ne nzijukira essaala. Ne nsaba essaala y'emu gye nasaba nga ndi mu ffumbiro lyange. Ne ŋŋamba Mukama, lwaki tusaba? Lwaki tukola byonna bye tukola? Naye tewali kikyuka. Lwaki eggwanga lyaffe likyali mu busibe bwe buti? Lwaki tutwaliddwa mu busibe? Lwaki tuli mu buddu? Amiina. Ne mugamba Mukama nkimanyi, mukwolesebwa bwe nti bwe nayogera, ne nga Mukama nkimanyi nti ebintu bino bingi biri mu ddogo, like byetudde mu ddogo, birina amaanyi g'eddogo agatukutte, sorcery oba bwe bayita obufumu. Amiina. Naye si y'ensonga lwaki ebintu tebikyuka, kubanga ekkanisa ng'ekkanisa oba abakkiriza otwambazizza amaanyi okulwanyisa ebintu bino okubiggyawo. Lwaki tewali kikyuka? Nagenda okuwulira nga Mukama ayogera, eddoboozi eririkkiriya n'anziramu mu kiseera ekyo. Kino kye yagamba. The church is praying but something is missing. Mukama yali agamba nti ekkanisa esaba naye waliwo kye mutakola. There is an issue that needs sorting before I intervene in your situation. Nga Mukama agamba nti waliwo ensonga gye mutannagonjola nga bannayuganda nga sinnayingira mu nsonga zammwe. Kwegamba mu ssaala eno we nali nsaba nali ngamba Mukama yingirawo. Lwaki tusaba n'otajja? Lwaki tukukoowoola n'otatuyitaba? Mukama otuyise okubeera abalabi, okubeera aba watchmen ku ggwanga lyaffe. Lwaki tusaba ebintu bino tebikyuka? Why is there no change? For all these years waliwo abantu kankubulya, waliwo abantu abawaddeyo obulamu bwabwe okusabira eggwanga lye bayita Uganda. Ng'asaba n'asiiba neyeerekereza neyeerumya n'alumwa enjala n'alumwa ennyonta n'akaaba neyeenenya ku lwa Uganda naye ng'alaba tebikyuka. Perhaps I was representing a number of so many people abaali baagala Uganda ekyuke, Uganda etebwe okuva mu bondage ey'ebyomwoyo, kuba nkugambye abantu abasibye Uganda si ba mubiri ba mwoyo. Amiina. Kati nsuubira nti nali nkiikiridde abantu abaali mu kkomera nga nze, abantu abaali balumwa olwa Uganda nga balaba ebintu bino tebakoma kubikondeminga nti bibi naye nga baagala solution eva ewa Katonda nga bagamba Mukama yingirawo. Amawanga amalala gayambye. Tusoma mu Bayibuli, tusoma mu kitabo kyo ne tulaba nga waliwo abantu bewayamba, waliwo amawanga gewayamba. Lwaki ffe totuyamba nga tukoze byonna, tukole ki ekirala ekikyabulako? Basically nga tulinga abagamba Mukama kiki ekibulako? What else do we need to do to set this country free? Amen. So this is what the Lord said. There is an issue that needs sorting before I intervene in your situation. Nga kitegeeza Mukama essaala ze tusaba aziwulira, naye waliwo ekintu kye tulina okukola ekigenda okuyamba eggwanga lyaffe, ekigenda okubbulula eggwanga lyaffe mu mbeera gye tulimu. I'm talking about spiritual bondage. Kuba nkugambye ebintu by'omwoyo bye bisalawo eby'omubiri engeri gye bibeera. Bino ebintu byonna by'olaba mu ggwanga lye bitakusanyusa, whatever it is.
okuviira ddala ku grassroot ebiri mu famire yo by'otayagala. Waliwo omulangira abikutte, waliwo abikutte ow'omwoyo, gwe tomulaba naye waali. And making sure nti musigala mu bondage. Buli omugezaako okwetaggulula ne mwenenya, buli omwegezaako okwetaggulula ne mwenenya ng'asindika nga ayiwa omwoyo omulala ku bantu nga baddamu babazzaayo mu bintu bya bondage nga wabeerawo okuyiwa omusaayi okulala. Buli wolaba nga waliwo omusaayi oguyiika, bannaye si kya bwereere. Amiina, waliwo ekintu ekirala ekiba kigenda mu maaso. Omusaayi okuyiika ku ggwanga kintu kibi nnyo 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 kubanga kikuumira eggwanga mu busibe. Okwo sitaani kwe yeekwasiza buli wabeerawo madda, buli wabeerawo okukwata abaana, buli wabeerawo obusamize, eggwanga terisobola kuvaayo. Sitaani alisigaza mu kifo weriri, alikuumira mu busibe aba ayongerako kufulu. Mwe mugezaako kwetaguza ng'ayongerako kufulu bwe wongera okuyiwa omusaayi. Bwe wongera injustices, sitaani ng'ayongera okukola ki? Ng'ayongera okubasiba. Katusomeyo ekyawandiikibwa kimu. Ngenda kusoma kitabo kya Yeremiya essula ya 9. Ojja gisoma yonna bw'onooba ofunye obudde. Soma Yeremiya essula ya 9. Naye nze ngenda kutandikira ku lunyiriri lwa 12. Agamba bw'ati, omugezigezi y'ani ayinza okutegeera kino? Era ani oyo akamwa ka Mukama gwe koogedde naye akinnyonnyole? Ensi ebulidde ki n'ejjanga eddungu ne wataba ayitamu? Era Mukama ayogera nti, kubanga balese amateeka gange ge nateeka mu maaso gaabwe. Kitegeeza nti eggwanga lyonna eritatya Katonda teririna ssuubi. Kubanga buli w'oyagala okwetagguluza olw'okuba sitaani y'afugira mu ggwe, alina okuwa omugabo gwo. Sitaani tagaba bulamu, agaba kufa. Sitaani tagaba mirembe, agaba kweyawulamu na kweyuza na kwekuba. Agaba busibe, amiina, buwambe na buddu. Era Mukama ayogera nti kubanga balese amateeka gange ge nateeka mu maaso gaabwe, so tebagondedde eddoboozi lyange, so tebatambulidde omu. Naye ne batambula ng'okuya obukakanyavu bwe buli obw'omu mutima gwabwe, bo n'okugoberera Babaali oba bakatonda abalala bajjajjaabe be baabayigiriza. Kitegeeza buli ggwanga bwe litambulira mu busamize ne mu bufumu ne mu bulogo temulina future. Amiina. Mukama Katonda ow'eggye wa Isirayiri kyava ayogera bw'ati nti, laba, ndibaliisa abantu bano obusinso ne mbanywesa amazzi ag'omususa, era ndibasaasaanyiza mu mawanga ge bataamanyanga bo newaakubadde bajjajja baabwe, era ndisindika ekitala okubagoberera okutuusa lwe ndimala okubazikiriza. Ebyo sigenda kubinnyonnyola. Bw'atyo bw'ayogera Mukama ow'eggye nti, mulowooze, muyita abakazi abakungubazi. Mukama atuwa solution, tuyite ki? Abakazi. Bw'ati bw'ayogera Mukama olw'17 nti mulowooze, muyite abakazi bajje, era mutumye abakazi abakabakaba bajje. Olw'18 era banguwe batanule okutukubira ebiwoobe, amaaso gaffe gakulukuta amaziga, n'ebikowe byaffe bitiriika amazzi. Mukama atuyita kukola ki? Kwenenya. Kubanga eddoboozi ery'ebiwoobe liwulirwa nga liva mu Sayuuni nti nga tunyagiddwa, tuswadde nnyo, kubanga twaleka ensi, kubanga basudde ennyumba zaffe. Naye muwulire ekigambo kya Mukama mmwe abakazi abakazi, n'okutu kwammwe kukkirize ekigambo ky'omu kamwa ke. Muyigirize bawala bammwe okukuba ebiwoobe. Kitegeeza nti okukaaba kuno n'okwenenya tekulina kukoma ku bakulu n'abato. Oba ntegeerekese? Okukuba ebiwoobe na buli muntu ayigirize munno okukungubaga, kubanga okufa kulinnye mu bituli byaffe, kuyingidde mu mayu gaffe, kumalawo abaana ebweru n'abalenzi mu nguudo. Amiina. N'ebirala n'ebirala. Ojja gyesomero gyemalireyo. Kanyingire mu Bubaka.
Mukama atuyita kudda gyali. Amiina. Mukama bw'ati bwe yamaliriza. He said, I will only intervene in Uganda's issues. I will only intervene in Uganda's situation when there is total forgiveness. Total godly forgiveness. Mukama yagamba bw'ati ye answer gye yampa mu kwolesebwa okwo. Nti ensonga za Uganda nziwulira. Essaala z'Abannayuganda nziwulira. Naye mulina okukola ekintu kino. Walina okubeerawo okusonyiwa. Walina okubeerawo okusonyiwa. Mu ssala ya Mukama waffe agamba atya? Nti otusonyiwa ebibi byaffe nga bwe tusonyiwa abatwonoona. Kitegeeza nti Katonda tasobola kusonyiwa ggwanga nga ffe tetwabaddewo ku reconciliation. Mukama atuyita wabeerewo reconciliation, wabeerewo okusonyiwa ebibinja byonna. Eyasobya ne gwe baasobya tuddiŋŋane. This is ku level zonna. Ku level za family, manyi family zibeera n'obuvuyo. Abooluganda ne bejjirayo ebiso, ne beeyogerera ebisongovu, abamu beeroga, abamu bakola ebintu. Mukama ayita reconciliation, ayita okusonyiwa. Confession y'ebibi n'okusonyiyibwa ku level y'abantu. Bwe tuva ku level za family, waliwo level za culture oba extended families ez'enjawulo zeekolaakola ebintu. Mukama atuyita wabeerewo okusonyiwa ku level eyo. Wabeerewo okusonyiwa ku level y'ebika. Nga bw'ogamba nti ab'ekika kya oba ky'eŋŋonge n'ekika ky'emmamba tebeeyagala. Wabeerewo oba ntegerekese. Levels we ziggwa, wabeerewo levels z'amawanga nti Abaganda basonyiwe Abalundi, Abalundi basonyiwe Abanyarwanda, Abanyarwanda basonyiwe Abateesa, Abateeso basonyiwe Abaluulu, Abaluulu basonyiwe Abanyankole, Abanyankole basonyiwe Abakonjo. Oba ntegerekese. Waliwo ebikolobero ebyakolebwa. Bino ebintu by'enjo Mukama byatubanja okukola, okusonyiwa kwatubanja. Total reconciliation. Si bya mulembe guno ffe gwe tuli mu byadda. Era ffe twakula batugamba tribe eno eri bweti. Twakula batugamba ab'eddiini eno bali bwe bati. Oba ntegerekese. N'okulanga obakyawa naye nga tewali muntu yali akikukoze lwaki. Waliwo omulandira. Kati okwo sitaani kwe yeekwata n'asiba eggwanga. N'atusibako ekibi ky'omusaayi. Oba ntegerekese. Wabeerewo reconciliation, wabeerewo okusonyiwa ku level ya regions. Wabeerewo reconciliation, okusonyiwa ku level y'amakanisa oba y'enzikiriza. Abasiraamu ekibinja kino basonyiwe ekibinja kino. Nkimanya Abasiraamu balinamu ebibinja binja tebeegira bulungi, tebazeekwata. Amiina. Amiina. Mukama ayita ebibinja by'Abasiraamu okwegatta. Mukama ayita ebibinja by'Abakatuliki okwegatta. Oba ntegerekese, wabeerewo okusonyiwa okwa ddala, wabeerewo confession okwatula ebibi nti bannaye ffe twabakola bwetu timutusonyiwe. Mugambe naffe twakola bwetu naye mutusonyiwe tuddiŋŋane. Mukama ayagala eggwanga liddiŋŋane. Waliwo regions ezimu zigamba region eyo yatta abantu baffe. Ekibiina ky'obufuzi kino kyakola bwe kiti mu myaka gy'ekinaana, mu myaka gy'ensanvu. Oba ntegerekese, there are certain regions of the country that are still hurting because of the death of their loved ones. So certain people from different regions killed, batta madda. Ebyo bibi Katonda abiraba. Gwe tolowooza mbu Uganda egenda kutebwa mu sitaani agenda kugita nga tewabaddewo reconciliation, yino solution Mukama gy'atuwa. Atugamba ki? Wabeerewo okusonyiwa. Wabeerewo okusonyiwa. Political party muzitegeera, muzimanyi, mumanyi ebikolobero poliisi byebadde ekola. Ebitongole by'ebyo babita bati ebyobutebenkevu, security forces, mulina ebintu bye mubadde mukola mubimanyi. Amiina. Muddeyo mu bantu mwenenye. Mukama kyatuyita okukola. Nammwe abantu ababulijjo mulina ebintu bye mukoze okuprovokinga amagye oba n'ebitongole ebirala ebyekuumaddembe mwenenye. Ababadde babba ettaka beenenye. Katonda ayagala total forgiveness. Amiina. Yeno solution agambye sigenda kuyingira mu ggwanga lyammwe kulisootinga nga mu mwennyini mwekubakuba. Amiina. Ekkanisa ya gundi n'ekkanisa ya gundi tezikwatagana naye nga mwenna muli mubiri gwa Kristo. Lwaki mwekuba? Mukama atuyita kukomawo. Amiina. Kino ekintu tekiriiko Muganda, tekiriiko Mutooro, tekiriiko Muteeso, tekiriiko waawa. Amiina. Ab'embaale basonyiwe ab'ewaabe. Oba ntegerekese. Ekintu kino is bigger than we think.
naye kiyinza okulabika nga akantu akatono nti muyinza ogambaako kusonyiwa tusonyiwe lwaki waliwo abantu nga omutima gwe gwakaluba ng'agamba luliba lumu ndi kibakola luliba lumu ndiwoolera eggwanga oba ntegeerekese oyinza okuba oba tebakikukoze tosobola kumanya bulumi bukirimu waliwo abantu bwe bakuba amasasi ne babakuba amasasi ne babatta ng'ensi eraba omuntu n'avaayo ne yeewaana n'agamba xyz abantu ne banyiiga temulowooza mbu ebintu bino bikomaawo Katonda abivunaana amiina tolowooza mbu olw'okuba olina komandi okuva ewa mukamaawo n'okola ebikolobero Katonda agenda kubikubanja kuba buli muntu agenda kuyimirira mu maaso ga Mukama ng'omuntu omu amiina njagala otunuulire nga gwe weetunuulire weekube mu ttooki weetunuulire gwe nga as an individual weekube mu ttooki weebuuze tafaali ki lyentadde ku Uganda ku musaayi guno oguyiika tafaali ki lyentadde ku Uganda ku bulumi bw'abantu amiina wabeerewo okusonyiibwa simanyi twetaagayo ndowooza abakulembeze bakole meeting wabeerewo okusonyiibwa ku levo zonna Uganda bwe tunaamala okwesonyiwa tuyingire mu kiseera eky'okwenenya period of fasting and prayer tukaabirire Katonda ffenna abasiraamu abalokola abaprotestanti abaki bonna whoever it is bannayuganda ffenna twekwate wamu tukaabirire Katonda Mukama agenda kuyingira mu ggwanga lyaffe oba ntegeerekese yeno message Mukama gyatuwadde ebizibu bya Uganda temugenda bisolvinga nga mukuba akalulu kuba ne wamunajja waaliwo ne muteekawo mulala sitaani agenda kumwambala nkugambye nti issue za Uganda zifugibwa ku level ya nsi ya mwoyo kati solution ya Uganda tegenda kuva mu bintu bya mubiri egenda kuva mu nsi ya mwoyo Mukama atuwadde solution ya Uganda kuddingana kusonyiyegana nkimanyi wagenda kubeerawo ebintu ebyogerwa nga biwawaza amatu nkimanyi wagenda kubeerawo period ey'okumenyeka amaziga gagenda kuyiika abantu bagenda kwagala okuwolera eggwanga n'obutasonyiwa naye Katonda agenda kufuka ekisa eky'okwenenya eky'okumenyeka eky'okuddiŋŋana eky'obumu amiina ndowooza ntegeerekese nga mmaliriza ngenda kusaba buli muweereza yenna buli musabi buli muntu asabira Uganda it doesn't matter where you are but I'm going to ask everybody that is praying for this country Uganda please start praying for the spirit of forgiveness Mukama ayiwe ekisa eky'okusonyiwa ekya reconciliation kubanga bino ebintu sitaani tasobola kwagala tubikole agenda kulwana agenda kuyimuka amiina njagala nkutegeeze nze bannumba nange mu nsi y'omwoyo bannumba bakimanyi bannumba amiina sitaani tayagala message zino zifulume zibatuukeko kubanga tayagala muteebwe okuva mu makomera naye we munaawulira eddoboozi lino eriva mu kamwa ka Katonda when you hit this instruction from God mwababadde basabira Uganda mwababadde babuuza Mukama ebibuuzo mwabadde abagala ebibuuzo bino bye mubuuza Mukama abiddemu answer Mukama agireese the answer eri mu forgiveness eri mu kwenenya eri mu kuddiŋŋana bwe tunaamala ekyo ku level eyaffe ng'abantu mu by'obufuzi mu bya culture mu byo whatever it is mu bya religious issues n'ebirala regions na biki byonna families bwe tunaakimala awo tulyoke tukaabirire Katonda ku lwa Uganda mugenda kulaba ekintu ekyabika ku Uganda you won't believe it Katonda agenda kuyingirawo akuba omulabe eggwanga lyaffe lidde mu magenda gaali amiina bannaye mbaagala nnyo ŋŋambya abasabi mwenna buli asabira Uganda eno ye prayer item eri ku mwanje essaawa zino yemu ku prayer items ezisinga obunene Mukama zaakoze eki zaatugambye okusabira tandika okusaba Mukama afuka amafuta ku bakazi n'abasajja baalonze okutuukiriza omulimu guno Katonda taleeta bubaka nga talinaako gwafuseeko mafuta kubutuukiriza Mukama ayiwe ekisa ky'okusonyiwa ku buli region bw'oba osaba tandika yogera Abaganda Mukama bayiweeko ekisa ekisonyiwa Abanyankole Abaluulu Abakiga Abateeso oba ntegeerekese abava mu Mbaala abava e Kapchorwa abava mu regioni zonna ku level zonna religious leaders cultural leaders ffenna Mukama atuyiweeko ekisa ekisonyiwa Mukama mugenda kulaba Katonda ky'anaakola if you pick up this message ne tugiteeka mu nkola nga Mukama bw'atuwadde instruction you won't believe what you see Uganda egenda kukyuka in a split second kubanga ebibadde bitusibye bijja kuba bitadde amiina bannange mbaagala nnyo Mukama waffe abampeera omukisa message eno gisharing as much as you can Mukama akumpeera omukisa bye bye